Bebe Cool alese Alex Muhangi ng'atangadde Chameleon ayagala obukadde 10 bweddu okuva ewanna mukasa. Ate nga Bobi Wine bakyali mu kiyongobero olwa muganda we Fred Nyanzi chairman. Suuna Ben maziga na biwoobe olw'okuviibwako nnyina. Ate yo mukulu mukasa mbidde ayina omuwala gwe yeetakkuluzaako eyabadde amufuukidde ekyambika. Alien skin teekateeka ziwedde ebyo n'ebirala olunaku olwaleero wano ku YouTube channel eyagaliwo. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange tuba tuyingidde omusiibye mutya nno bataayi kansuubire nti musiibye bulungi. Buli wondaba obudde obwakawungeezi nga buno omanya bumanya nti tuba tuzze okutunuulira ensonga nga bwe zitambudde mu lunaku mu buufu obumu oba obulala. Tujja genda straight olunaku olwaleero mwana mulenzi amanyiddwa nga oba omukulu amanyiddwa nga Bebe ali Bebe Bantan abadde mu mbeera wakati we ne Alex Muhangi. Ekira kikeesezza olunaku olwaleero wabaddewo show eyabadde etegekeddwa sheye ya Comedy Store era emanyiddwa bulungi nti omukulu Alex Muhangi ya hostinga nights ezo eza Comedy Store. Bebe nga bw'olaba ku poster ye yabadde main act oba ye yabadde kabejja w'olunaku era Bebe ye yabadde alina okubanga aggalawo show eno. Wabula Bebe teyalinye na ku stage akadde kaako okuperforminga we katuuse ate yalinye bulinnyi n'avaawo, of which kino tekyavudde buvi mu bbanga. Okusinziira ku information enkakasiddwa obulungi okuva mu Gagamel, kigambibwa nti Alex Muhangi akubira Bebe essimu ng'ennaku z'omwezi 18 sho yabaddewo nga 19. Alex Muhangi akubira Bebe nga 18 namugamba nti boss wange enkya ninayo show wabula yeggwe main act. Bebe namugamba nti muganda wange onkubira otyange ebula saawa busaawa onaasobola okulanga abantu ne bamanya nti ekivulu gye kiri ne bajja nenti engeri gye kiri nti Bebe still erinnya weeriri automatically balanze Bebe n'amwa go ahead. Era Bebe olwamukubira akasimu Bebe yagendera ku mukutu gwo gwa Twitter ne social media wonna n'ategeeza abantu nti ngenda kubeera wa Alex Muhangi temusubwa. Wabula nti Alex teyawa Bebe yadde olwataano in form of a deposit mu buufu obufaananako bwe butyo. Show bwe yatuuse Bebe yabadde akyali bize n'aweereza advance team. Ono nno mwe mwajjidde ne mamizi wena naye n'atuuka n'atuula show negenda maaso n'okuba nti etojjera. Tiwabula bagenze maaso n'okuba nga bassa Bebe amasimu ag'okumukumu wano na wali nga bamugamba oliwa. Wabula ng'ate Bebe yaweereza ddamamizi wena n'abalala okulaga nti agenda kujja mu dakiika si nnyingi. Era Bebe nti yatuuse nga wayise dakiika nga 15 wadde nga yabadde agambye nti agenda tuuka mu dakiika nga 2. Bebe we yatuuse mu ekifo kyabadde lit up era buli kimu nga kigenda maaso bulungi. Wabula Bebe agenda maaso n'okuba nga agamba omukulu nti kati nno ntuuse lipa pesa tutandike. Lipa pesa kiba kitegeeza nti sasula essente muganda wange ebintu kale olanze byonna tubitegedde naye kati zo ssente ziriwa. Bebe agamba Alex Muhangi. Alex Muhangi n'agamba Bebe nti omanyi ngenda kukuŋŋanya wali katumala balansinga ku gate oba ku mulyango ojja kubanga weefunira omusimbi ogutokomoka. Bino Bebe teyabirinze kubirinda n'agamba kati ono omusajja alabika afuuse motivational speaker alabika si wa kulipa pesa. Bebe yagenze maaso n'okuba nga ava mu kifo wamu ne ttiimu ye ne beeyongerayo olw'ensonga nti Alex Muhangi alabika teyabadde ready kubanga amuwa kumpiya oba Simoni. Alex Muhangi olunaku olwaleero oba oluvannyuma ng'ebyo bibadde yakoze post ku Twitter nga bw'olaba ku screen. Yawandiise n'agamba nti I now understand why people don't like Bebe. Ekitegeeza nti kati nkitegedde bulungi ensonga
lwaki abantu tebaagala Bebe Cool ne Sebutaagala yenna abagagamere ebyo olubalugudde mu matu okwekyanga okubaddeawo muganda wange bamugambye Alex Muhangi okakasa abantu tebaagala Bebe Cool oba gwata mwagala gwagenda maaso n'okuba nti omwogerako ebikikinike era embeera tebadde nnungi wakati wa Alex Muhangi n'abagagamero bamututte kaguddeyo abamu ne bamujjukiza n'okumujjukiza nti Alex Muhangi we yabeerera mu crisis ng'ebintu tebimutambulira Bebe Cool oyo yalinnya ku kituuti n'awa Alex Muhangi ekigambo kye namugamba nti ngenda kuyimirira naawe paka wabula ate essaawa zino Alex yennyini Bebe Cool gwe yawa obweyamo bwe nti aliyimirira naye ate Alex yavuddeyo nga akonjera Bebe Cool mu buufu obwo okusinziira ku interview gye ndabyeko okuva wa Alex abadde ku ssimu Alex Muhangi agamba nti ekituufu yabadde agenze kunonera Bebe Cool ssente agenda okukomawo nga Bebe Cool agukumi yeeyongeddeyo eyo ye side ya Alex Muhangi gye tubadde tusiibye tetufunye olunaku lwonna okutwaliza awamu wabula nga maliriza Bebe Cool njagala okutegeeza nti olunaku olw'enkya Friday ateeseteese okuba nga droppinga oluyimba olumanyiddwa nga Motivation oluyimba olwo luli ku albamu ye ya Break the Chains mu buufu obufaananako bwe bityo ekitegeeza nti Bebe Cool Motivation week eno gy'abadde atambuza mwabadde ateekerateekera okubeera nga afulumizaamu akayimba akamanyiddwa nga Motivation tukalindiridde n'emikono ebiri egyegudde kale that is Bebe Cool for you olunaku olwaleero bw'asibya trendinga but for the wrong and right reasons at the same time nga bw'obiwulidde so osobola okuteeka mu comment section kiki olowooza ddala abayimbi bagwanidde kutuukanga nga buli kamu akaabwe kasasuddwa bulungi oba batuuke nga boogerere ku mulyango we baba bateeseza bwe tuvaayo eyo Chameleon Dr. Jose Chameleon in USA we twogerera olunaku olwaleero naye asiibye ng'ali mu mawulire nnyo okusookera ddala eyali mukyala wa Chameleon Daniela oba nakati akyali avuddeyo n'abaakinga mutabani we Aba omanyi Aba olunaku lw'ejjo yasiibye nga akonjera kitaawe bino na biri Aba n'agamba nti talabangako taata atalina buvunaanyizibwa nga kitaawe Chameleon olunaku olwaleero Daniela avuddeyo n'akola ekiwandiiko ekiwandiiko kino kibadde kyakusiima mutabani we olw'ebyo byali mu kukola ensangi zino oba olwa kuba nti ayimiriddewo nga ye ekiwandiiko kibadde kigamba bwe kiti Dear son, Mama is proud of you for overcoming your fears, shame and guilt. Mama is proud of you for coming face to face with your deepest wounds and pain. Dear son, I want you to know that you are brave and courageous for breaking free. Abusers and society's condition us to accept silence, claiming it's a noble character. They don't like when you are outspoken and will label you all types of titles for your courage to clearly name abuse. Those are not your people. They are either ignorant or are abusers themselves. You didn't deserve the things you went through. We failed you as your protectors. Don't back down. Share your story whichever way you like at your own time and whatever style you like. There are many children and adults who resonate with you. We are not sweeping it under the carpet anymore. May your courage help other victims find their voice. Your feelings are valid and it's completely okay to be angry. I'll be there or I'll be here to walk with you through it all. It ends with us. Ebbaluwa eyo ewandiikiddwa Daniela ng'agiweereza mutabani we amugambye nti mutabani ndi mwenyumirivu nnyo mu ggwe olw'okubanga ebikutiisa byonna wagenda maaso n'okubanga obiteeka bbali okuswala wamu n'okubeera ng'olinamu okwesalira emisango wabiteeka bbali maama agenda maaso n'okubanga akwenyumirizaamu olw'ensonga ogenze maaso n'okubanga ebiwundu ebiwanvu ebiri ku mutima gwo naye biri ku ggwe
ogenze maaso n'okubanga obirumbagana wamu n'obulumi n'amugamba nti mutabani ngenze maaso n'okubanga nkwenyumirizaamu olw'okubanga okkiriza mu buufo bwo abusers and society condition us to accept silence nti abagenda maaso n'okubanga batukijjanya wano nawali bagenda maaso n'okubanga baagala tusirike wabula ate nga si kye kigwanidde amugambye nti we failed you as your protectors twakulemererwa oba twagenda maaso n'okubanga tetukola kye tugwanidde ffe nga bazadde bo abaalina okukuuma namugamba don't back down mutabani aba togenda maaso nakubanga okkiriza ebintu ntu wano nawali genda maaso n'okubanga orowalinga genda maaso n'okubanga obogera amugambye n'omugamba nti we are not sweeping it under the carpet anymore tisiba genda maaso nakubanga abeerera bikyafu wansi wa carpet bajja kuvaayo boogere nessekwogera yenna oba mwagala oba temwagala mu buufu obufaananako bwe butyo mukaseera ke kamu amugambye your feelings are valid and it's completely okay to be angry Danila agambye nti nno mutabani we agwanidde okubeera omunyiivu so bw'abanga alumba Chameleon mumanye nti maama yagenze maaso n'okubanga endoosinga byonna n'agamba nti mutabani we kyekiseera alumbe fire kale tubadde tuli awo ojja kujjukira nti Chameleon ejjo yavuddeyo nakola video ng'agenda maaso n'okubanga yeemulugunya ku mwana muwala Namukasa munnamawulire oyo wa Entertainment News Namukasa avuddeyo olunaku olwaleero n'akola apology wabula apology ya Namukasa olumaze ate ekiwandiiko ne kifuluma ebya Namukasa byandibanga si birungi katuplayinga video ya Namukasa tukomewo n'ebbaluwa y'abalooya ba Chameleon story nga bwe nagireese n'enjibawa so mimi nakoze story nabadde njagala Uganda bamanye ekiri ku muyimbi waffe bamanye kiki tugendo like the way forward nze njagala okutangaaza abantu nti nze Namukasa I do not have any personal grudge ku Jose Chameleon sirina buzibu bonna obutini bwebuti ku Jose Chameleon kuba ekisooka tanvumangako taina kye yali ankoze ne lwe namusaba interview yatuwa interview so I personally because ekindeese okwogerako nabadde nasazeewo okusirika but what people advised me ne bagamba Namukasa vaayo oyogere ku kino ekintu kiggwe once and for all to moving forward sirina buzibu bonna ku Chameleon nga munnamawulire we bampadde story nenjogera story okitegeera saagala muteekewo mbeera nti Namukasa awalana no kati muwalana Chameleon muwalana kochi Chameleon sitamulamba muyimbi w'eggwanga namba emu ya Uganda Africa tumwina ne Sweden kati muwalane kochi temuteekawo ntalo zitaliiwo me and Chameleon simulinaako buzibu simulinaako any personal akadubudubu konna kanchogere na mu Luganda simulinaako n'akadubudubu konna so when they gave me the story nasalawo ne breaking a story nenjibawa naye saagikola nti kulabisa Chameleon saagikola mu kutatana linnya lye najogera because I wanted Ugandans to know but tuba tulina kye tusobola okukola nga ffe bana Uganda well and good okitegeera but saagala nze kibadde ekisinza okunzijayo kyekyo mugamba mbu simanyi alina obuzibu Chameleon nga buzibu ki bwe nnina ku Jose Chameleon era ebigambo ebyo byavudde mu ggwanga eri Amerika bye nayogedde kale oyo nno ye Jenny Namukasa enkya ya leero wabula we buwungeeredde nga Jenny bagenze maaso n'okubanga bamusaavinga ekipapula okuva mu bannamateeka abaamuwema and company advocates and solicitors mu kiwandiiko kino mubagambidde Jenny Namukasa akwate obukadde 10 bweddu abuwe Dr. Jose Chameleon tukiyite mu lukwakwayo cease and desist attention Jenny Namukasa cease and desist defamatory statements issued against the person of Joseph Mayanja
alias Jose Chameleon. We act for and on behalf of Joseph Mayanja, alias Jose Chameleon, a well-known artist in Uganda and internationally, on whose instructions we address you as hereunder. It has come to our client's attention that on the 18th day of February 2025, with intent to defame, you made false and malicious statements in a video against him through your social media handle, Jenny Namukasa, across several media platforms. Ne bateekawo ne linki ya TikTok, Jenny Namukasa kwe yakoyogerera kalebule n'ebigambo bino byonna, with unsavory remarks in Luganda language. Ekiwandiiko kino ekyakwotibwa okirabako ojja kuseka. Kale tebisesa naye ekiwandiiko okuva mu maloya ba Chameleon bawandiisa ebigambo byonna Jenny Namukasa nga yabyogera ne bwe yasiza nti byonna ne babiwandiika mu kiwandiiko kino byonna babiwandiise mu lulimi Namukasa lwe yayogereramu Oluganda, bwe bamaze ne babitranslatinga ne babizza ne mu Luzungu kigambo ku kigambo. So mu baluwa eno bagamba nti nno bakola bannamateeka bano bakola ku lwa Chameleon, nga bagamba nti omukyalo ono yagenda maaso n'okubanga ennaku z'omwezi 18 ogwa February yayogera ebigambo ebyakalebule, era ebigambo ebigenda maaso n'okubanga biteeka omuyimbi waabwe oba client waabwe mu mbeera enzibu ennyo, era nga yabikolera ku mukutu gwe ogwa Jenny Namukasa ne bateekawo ne link eyo. Era ebigambo byonna babitaddewo. In fact ebigambo ebyo mwabirabako, tetujja kubiddamu. So ebigambo weebiri awo nga woolaba ku lupapula, but nze kansome paati eno endala ey'amateeka. Consequently, on the 19th day of February, you made further defamatory comments against our clients, to wit, nti ennaku z'omwezi 19 enkeera wa 18 waddamu n'oyogera ebigambo ebirala. Bino byali bigamba nti I still stand on what I say. Dr. Jose is in prison instead of hospital. You are claiming. Prove me wrong with live. Ate stop posting old videos. Thank you. Anti ebigambo Jenny Namukasa byazzaako olunaku olw'enkeera byali bigambo byakubanga Jenny yali alaga nti tagenda kugooka mu bigambo bye yali ayogedde, era yali akakasa nti Chameleon ali mu kkomera so si mu ddwaliro. Kale kati baloya ne bagamba mawulire ono Jenny Namukasa nti these false statements which you have made and continue to make are defamatory to the person of our client and have greatly damaged his reputation. Our client takes great exception to your false statements and demands that you immediately cease and desist from making any further such unsavory commentary against him. And client waabwe ayagala omukyalo ono alekeraawo okubanga agenda maaso n'okubanga akola ebintu ebifaananako bwe biti. Our client further demands that you immediately retract the defamatory statements. Nti Chameleon ayagala omukyalo ono azeeyo buli kigambo kye yayogedde mu bufu obufaananako bwe butyo. Issue an apology to him through the same platforms where the statements were made. Nti Jenny Namukasa agende maaso n'okubanga akola okwetonda nga akozesa emikutu gye gimu gye yakozesezza mu buufu obwo. Kadono ke kanyuma ke tujja omaliriza nako. And also compensate him to a tune of 100 million Uganda shillings within 5 days. Kanesimole Jenny Namukasa alina okukwata obukadde 10 bweddu mu nnaku 5 abisasule Chameleon. Kati wano nno wandibaawo embeera y'omuntu omu okutunda ebijja oba okutunda ettaka lye lyalina n'ebyobugagga bye. So Jenny Namukasa yandikomekerezanga ebyobugagga byonna byalina byakoze bukya yayingira amawulire abitunze. Naye Jenny Namukasa mugagga alina okukwatayo obukadde 10 bwokka abuwe Chameleon. Should you elect not to comply with our client's demands, we have full instructions to initiate both criminal and civil proceedings against yourself at your own cost and peril.
except no further reminders. Expect no further reminders. Bamugabye tebagenda mujjukiza. Singa takola nga ekiwandiiko kino bwe kiragidde bagenda mugulako emisango. Egy'obumenyi bw'amateeka negiri civil mu buufu obufaananako bwe butyo. So Jenny weetonde ofune n'obukadde 1,000 ndowooza ojja kubuteeka ku world remit butuuke ku dokita wali mu United States of America. Awo tunaabeera awo tunaasula awo. Kale ewe tuvaayo His Excellency Bobi Wine olunaku lwaleero awuubyeko olubu lw'ekigere mu maka ga Chairman Nyanzi ono nga yawambibwa. Katsoke tulabeko ku His Excellency Bobi Wine. Ndi wano mu maka ga Chairman Nyanzi naye wasirifu tewali ssanyu nga bulijjo bukyanga bawamba Chairman Nyanzi. Abaana be ne mukyala we ne baganda be badde bewunaganyanga banyumyamu basala entoto engeri gye babanjamu taata waabwe muganda waabwe. Muganda waffe tumanyi yonna gy'oli embeera yonna gy'olimu katusabe nti okyali mulamu era Mukama kuume naye oluvannyuma lwa byonna tujja kubeera free. Free Nyanzi now! Free Nyanzi now! Free Nyanzi now! Free Nyanzi now! Free Nyanzi right now. Family egenze maaso n'okubanga etuula bukubirire. Ndabyeko mwana mulenzi Dax Vibes abaddewo. Nendabako ku Mickey Wine n'abalala aba family ya His Excellency Bobi Wine wamu ne Chairman Nyanzi bonna batudde bukubirire okusala entoto okulaba ddala mukulu waabwe wawayinza okuba nti ali n'okubeera nti bali mu nnyiike n'okutya okw'ekika ekyawaggulu nti tebamanyi waali mu buufu ofaananako bwe butyo. Kale abwe tuba nga tukyali ewa His Excellency Bobi Wine wamu n'ekibiina ki NUP. His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero agenze maaso n'okubanga atulaga embeera eyagenze maaso n'okubanga etuukawo bw'obanga weetegereza. Ataddeyo screenshot eya tracking. Yes, ataddeyo screenshot eya tracking eri mu kukolebwa bwe twogerera. Aba screenshot eno ebadde ekwatagana kubeera nti aba NUP abana ababuziddwawo aba Electoral Commission abakakiiko ak'ebyokulonda abadde annyonnyola wawe basuubira okuba nti bali okusinziira ku tracker eyabadde mu mmotoka mwe babakwatidde. Biri bwe biti. Unknown to these criminals, the vehicle in which our election management team was traveling when they were abducted from PG had a tracker. It tracked the vehicle up to Mbuya at the CMI torture chambers where it is still parked. Previously, our comrades who have been detained there have been tortured, raped, and in some cases murdered. In addition to this, Chairman Nyanzi, Fred Sentamu is still missing, as well as comrades Chinobe Rashid, Sharif Chiemba, and the others. We demand for their urgent and unconditional release. His Excellency Bobi Wine abadde maaso n'okubanga ayogera ku ky'ensonga y'okubeera nga emmotoka mwe baawambira oba bano mwe baali bagenze maaso n'okubanga bagitrackinga yalimu ka tracker era nti eri Mbuya awo waggulu kasozi ku CMI ate nti bangi abatwaliddwayo bagenze maaso n'okubanga bareepingibwa n'okubeera nga batulugunyizibwa. Nayogera ku Chairman Nyanzi okubeera nti tanalabika, nayogera ku Kinobe Rashid, Sharif Chiemba n'abalala mu buufu ofaananako bwe bityo. By the way, nga tumaliriza okuva ku NUP, mwana mulenzi gw'olaba ku screen eddakiika eno amanyiddwa nga Juma wa Bobi, kigambibwa nti naye yandibanga yakwatiddwa. Mwana mulenzi oyo yakola akatambi akalimu obubaka obwali obukambwe ennyo nnyini ddala ng'akaweereza gavumenti n'okuba nti nno yali abawadde ensalesale wa ssaawa 24 nga batadde Chairman Nyanzi n'abalala ba prisoners mbuufu obufaananako bwe butyo. Wabula yali ayogedde ku ky'okuba nti ajja kukwata ebijambiya n'ebigwa mu kkowe eryo. Obubaka obwo bangi bagamba nti maybe bwe bwandiba nti yakwatiddwa n'ebiringa ebyo, though fenga agaliwo we have not confirmed yet if that guy is arrested in that line. Kale bwe tuba nga tuvudde awo bintu bibadde bya nnaku nnyo nnyini eddala olunaku olwaleero. Suuna Ben mukyala Kayondo olunaku olwaleero
afudde mu bulamu bw'ensi eno. Mukyala Kayondo ye maama wa Suuna Ben. Omanyi abadde nga amuyita mukyala Kayondo nga tamuyita maama, atera nnyo muyita mukyala Kayondo. Maama we amuvudde ku maaso ekiro ekikesezza olwaleero. Wumula mirembe maama wange, gwabadde buli kimu kyange. Bwe bubaka Suuna Ben bw'ataddeyo oluvannyuma lw'okukakasa nti maama abadde avudde mu bulamu bw'ensi eno. Abajjukirako Suuna Ben abadde ayagala nnyo maama we nno ekigenze ewala nti abadde nga avuga n'agendayo just kumulabako. Era Suuna Ben agamba nti omwaka ogwo tegumutambulidde bulungi, bino bya Nambwayo, bino byaki, wabula nti buli pressure we yamusukkangako yavuganga buvuzi n'agenda n'atuulako ne maama we agenda ovaawo ng'emirembe gibukadde era nga gikomyewo. Nga olaba n'akatambi ke nkuteddeko ka vidiyo ako tekalina ddoboozi but mbadde nkulaga nti abadde nga agendayo n'awaata ku mmere, n'awaata ku mmere. In fact olumu maama we yamugamba nti naye mwana wange nakukuza bulungi, njagala omuwala anaakutwala jampe ente nampe n'ebintu bingi nnyo akutwala olw'ensonga nakuteekateeka bulungi n'enkujjuza empisa n'ebisigadde. Wabula Suuna Ben maama amuvuddeko, twongera omugumya. Ng'era ne mwana muwala Nambwayo wavuddeyo olunaku olwaleero n'akola obubaka obubadde bugumya Suuna Ben. Nambwayo akoze post ate aluddawo gikola akoze okubika kwabadde kwa kumakya, but Nambwayo wenzijidde okukola story eno nga yakakola post eyo ebadde mpanvu wabula ng'ejjudde ennyiike. Katugiyitemu katono. Egamba, I've been so silent since morning when I'm still in big shock. Timbadde nsirise kuva ku makya nga nkyali mu lusirika olw'okutya okungi oba ekikangabwa ekyanguddeko. God, this is so heartbreaking. Mukama, kino kimenya nnyo omutima. However much we get misunderstandings with you, Tata wange, I know how you loved Mama waffe. Ti wadde tuyina obutategeeragana naawe ne taata wange ng'agamba Suuna Ben. Manyi bulungi engeri gy'obadde oyagalamu maama waffe. Maama gwe muntu Suuna omutima gwe gubadde gukubira. I remember when we were taking this picture, how humble he became on each word you were speaking to him. Ekifaananyi obwedda kye mulaba kitambula, Nambwayo alabika yakikuba. Agambye nti ajjukira bwe baali bakuba ekifaananyi ekyo, engeri Suuna Ben gye yali nga yeewombeese ng'awuliriza buli kigambo maama kye yali amugamba. Maama waffe omutima gutumenyese munnange. You know how much we loved you and how Ben loved you more. Maama waffe omutima gutumenyese, okimanyi bulungi engeri gye tubadde tukwagala n'engeri Suuna Ben gy'abadde ate akwagala ennyo. To you taata wange, Nambwayo obwedda naawandiika nga Suuna Ben amuyita taata we. Amugambye nti to you taata wange, saba Mungu akugumye, saba Mungu akunjagalire taata. In all our disputes, just know you have a best friend in me. Nambwayo agambye nti wakati nga Suuna Ben ali mu nnaku ennyingi, yakyaliwo nga best friend we, wadde nti obutabanguko weebuli. You have a best friend in me. My shoulder is always here for you whenever you want someone to lean on. Nambwayo n'agamba Suuna Ben nti ekibegaabega kyange weekiri, osobola okyesigamako wonna w'oyagalidde. Ne bwe mba sisobodde kugumya bituufu, nsaba Katonda gwe nsinza akuŋŋumize Suuna wange. I lost my mom at 3 months, but I have never healed. Then I know how hard it's going to be for you, munange. Mama, may your soul rest in peace. Nambwayo yeewaddewo yo okugumya Suuna Ben mu nnaku ennyingi Suuna Ben gy'alimu.
era nambwa agumiza Suuna Ben namugamba nze ndi best friend wo jangu nkubudeebude nkugumye. Era nambwa yalaze nti ye talina buzibu na Suuna Ben wadde Suuna Ben yayinza oba n'obuzibu. Agamba nti munnange nze bwendi okubeera nga nkugumya akuba nti ye nambwa yagamba nti maama we yafiira ku myezi 3 kati alowoozezaamu ku musajja we. In fact nambwa yabadde Suuna Ben amuyita taata amugambye taata wange. Suuna Ben guma nambwa weebale kugumya Suuna Ben. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Kale bwe tuvaayo eyo omuwala eyeeripye ku munnamateeka omukulu Honorable Mukasambidde nga yeeyita muninkiniiwe yasuze mu kaduukulu. Mwana muwala oyo amanyiddwa nga Mutoni, emyaka atemeramu 24 egy'obukulu. Valentine y'omwaka guno Honorable Mukasambidde ajja kulwawo ng'agijjukira era ng'agirojja. Olw'omuwala ono gw'olaba ku screen omulungi ennyo eyagenze nga Honorable ali ne mukyala we babadde bali mu kulyamu kono okunywamu, omuwala ono n'asalako Honorable Mukasambidde yalabye nga omuwala alabika agenda kufuuka ekirala n'ayita abakuumaddembe ku woteeri gye babaddemu abagenze maaso n'okuba nti omuwala ono bamugombamu obwala amanyiddwa nga Mutoni Belese. Erinnya eryo simanyi bw'alisoma. Mwana muwala oyo nga mwana nzaalwa y'e Rwanda era bamutute ku poliisi ya Jinja Road we yasula nno n'ateebwa oluvannyuma era ng'alina okuddangayo ne yeeyanjula. Okusinziira ku mwogezi wa Kampala omukulu Patrick Onyango yategezezza nti Honorable Mukasambidde yaggulawo omusango ku mwala ono eyeeyita muninkiniiwe ng'aliko ne ssente z'amubanja. Aliko ssente z'amubanja. Kigambibwa nti Mutoni yabadde agenze mu kifo kino naye just kudigidamu bwe yalabye Honorable gw'abadde amaze ennaku ng'anoonya oluvannyuma n'amusalako nti Honorable abadde tebakyawuliziganya ku ssimu. Ate omuwala agamba nga baliko entega eragana gye baali batuuseko mu buufu obumu oba obulala. So Mutoni yasabiddwa okuba nga yeeyanjulanga ku poliisi ya Jinja Road mu buufu obufaananako bwe butyo. Yagamba nti alumiriza mbu abadde ayogerezeganyanga ne Honorable era nti yamusuubiza n'omufunira omulimu bwe bityo. Byonna mwana muwala oyo yabadde abyogera. Era mwana muwala oyo agamba nti abanja Honorable $3,000 bweddu. Misango gye giri. Information tujoogeranga omuwala bw'ajogera na byonna ebyabaddewo n'okusinziira ku mwogezi wa poliisi nga we yakakasizza side eyo. Nga tumaliriza amawulire aga wano Alien Skin wenjogerera tezikyali nnaku. Alien Skin olunaku mulindwa lutuuse. Emitwalo gigenda kubeera 2 gyokka okuyingira n'emitwalo wagindaba 5. So this is the time Alien Skin ali mu keetalo wamu n'abafangon bali mu keetalo badde eno badde eri kulaba nti bali mu final touches okukakasa nti buli kimu kiri taratibu saana luwombo lwa magi. So Alien Skin tukwagaliza birungi byereere era tulindiridde wano YouTube channel ya AGALIWO egenda kubange kutuusako updates zonna ku share okuviira ddala ku macha paka waggulu eyo gye tunaakoyera. Alright. Kale bwe tuvaawo Uganda ne tugendako amawulire agakoze amawulire ebweru w'eggwanga. Bufaransa evuddeyo n'egamba Rwanda oba n'egiragira oba n'egiwa okuteesa nti Rwanda eve e Congo. Ambassador wa France amanyiddwa nga Nicolas de Riviere
yakondemize ekyaba M23 okubeera nti bagenda maaso n'okubanga beegazanyiza ekkongo eyo ng'agamba nti bano balina obuwagizi bwa Rwanda mbufu obufaananako bwe butyo. Nagenda maaso n'okubanga asaba nti ne Rwanda egende maaso n'okuba nti ejjayo amagye gaayo sayidi eyo mu buufu obwo. The remarks come against the backdrop of increased pressure against Rwanda to stop arming M23 rebels accused of gross human rights violations in eastern DRC. Riviera told the United Nations Security Council that the continued deterioration of the situation in DRC has increased the risk of a regional war each day. Ngagamba nti balina ogenda maaso n'okubanga beddako wano na wali, wabula ate Rwanda egenda maaso n'okubanga egamba yo efuba kulaba nti enyweza security yaayo n'ensalo zaayo mu buufu obwo yo terina buzibu nabisigadde, bateekakasa bukakasa nti egezaako okunyweza security ku sayidi yaayo era nti yo ye priority yaayo mu buufu obufaananako bwe butyo. Kale nga nsibula okuva wano tujja gendako mu ka sports katono mbuufu obumu oba obulala. Mwana mlenzi Muhammad Salah ku mupiira ogwabaddewo wakati wa Liverpool ne Aston Villa. Mwana mlenzi ono yagenze maaso n'okubanga akola ebyafaayo ebirala. Muhammad Salah mupiira ogwo gwabaddewo olunaku olwokusatu, in fact nagwogeddeko mu show gye twabadde nayo. Mwana mlenzi ono yagenze maaso n'okubanga ateeba goal. Teyakomye kubanga ateeba goal wabula n'akola ne assist. Ayina likodi ya Lionel Messi gye yagenze maaso n'okubanga agezaako okwikolinga mu buufu obumu oba obulala. By the way, season eno mwana mlenzi ono ali on fire olw'ensonga ayina stroke A oba goals and assists mu buufu obumu oba obulala ziri 49 so far season eno. Ekyo nno muganda wange si kintu kya muzannya abategeera akapiira musobola okukitegeera. Mwana mlenzi Salah yagenze maaso n'okubanga ateeba goal eyasookedde ddala eya Liverpool mupiira ogwo gwe baadde bazannya ne Aston Villa. Ate oluvannyuma yagenze maaso n'okubanga assistinga mwana mlenzi amanyiddwa nga Alexander 20 Arnold mu mupiira ogwo, naye yagenze maaso n'okubanga ateeba goal eyabadde ennungi ennyo nnyini ddala. Bw'obanga ogenda maaso n'okubanga weetegereza mu Premier League mukka mwana mlenzi aina goals 24 wamu ne assists 15 mu buufu obufaananako bwe butyo. Mu mupiira guno gwabaddewo gwa Aston Villa gwabadde mupiira gwa 10 mu league nga Salah ateeba goal n'akola ne assist. Oba okitegedde bulungi nti mu season mu mipiira 10 omusajja n'ateeba goal ate n'agenda maaso n'okubanga agattako assist. Kino nno gwe mulundi oguyinza okubanga gusoose emyaka 33 mu history wa Premier League mbuufu ofaananako bwe butyo, okubeera nti season tennakubanga etuuka nakubanga eggwa, but guy mu mipiira 10 ateebeddemu ng'akola ne assist. Muhammad Salah mu myaka 10 egiyise oba decade ye muzannya asoose okukikola mu liigi ettaano eza Bulaaya zikirimaanyi. Mba njogera ku Premier League, nenjogera ku La Liga, nenjogera ku Serie A, nenjogera ne ku Bundesliga wamu ne League 1. Ntegeeze Bungereza, n'ogendako wali Busipaana, n'ogendako Italy, n'ogenda Bugirimaani, at the same time n'ogendako ne Italy mbuufu ofaananako bwe butyo. Ndowooza omuntu eyasemba okubanga akola kino yali Lionel Messi. Emyaka 10 emabega oba a decade ago. Ojja kujjukira bulungi nti Messi yalina emyaka 27 oyagenda maaso n'okubanga mu games 11 ateeba n'akola ne assist mu La Liga mu buufu ofaananako bwe butyo. Mwana mulenzi oyo mumanyi bulungi nti zibalando yagenda maaso n'okubanga azinafuya mu buufu ofaananako bwe butyo. Era ojja kujjukira nti yaddamu n'akikola bwe yakola emirundi 12, ndoza gwali mwaka gwa 2011-2012. Mwana mulenzi oyo yalina season yali ennungi ennyo. Yagenda maaso n'okubanga akola 69 goals and assists mu buufu ofaananako bwe butyo. One of those seasons ezitali erabirwa nnyo
ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Lionel Messi mbufu ofaananako bwebityo. Wabula njagala okujjukiza nti Mo Salah ng'amaze okuba ng'akola ebyo byenkunyonyodde akyalina emipiira gya Premier League emirala 12 mwalina okugenda maaso n'okuba ng'ayongera okukakasa, ekitegeeza nti ayinza n'okuyita ku season Messi we yakolera 12 games ng'akola assists ne goals. Ekitegeeza nti Salah can achieve more than that, era ajja kuba ng'amenye bumenyi record ya mwana mulenzi oyo Lionel Messi. Wabula we tuba tutunuddemu ndowooza waliwo abazannyi bana bokka mu history wa Premier League abaali bakozeeko goals 15 ne assists 15 mu season emu. Ojja kujjukira nti ng'oggyeko mwana mulenzi Salah waliwo Eric Cantona yakikola mwaka gwali 1992-93 yakola goals 15 ziyateba na assists 16. Matt Letizia yakikola mwaka gwali 1995 bwe yateba goals 15 ne assist 10 yateba goals 19 ne assist 15. Mwana mulenzi Thierry Henry okuba wali mu de Arsenal mwaka gwali 22-23 yateba goals 24 nagere maso kuba nga akola assists 2 bwedu. Eden Hazard yakikola wano jojuzi jeri abalamu ndowooza mwaka gwali gwa 2018-19 yateba goals 16 nakola ne assists 15 mu buufu ofaananako bwebutyo. Ekyasala ekyawukana nti Maachi ateba mu goal nakola ne assist. Wano just badde nkuwa toto we bakolera ebyo ne bakola assists eziwerako mu buufu ofaananako bwebutyo. By the way mwana mulenzi Bukayo Saka yadde asuubira okubeera nti asobola okufuna assists nyingi season eno, wabula biyinjale ne bigenda maaso n'okubanga bimusalako wano nawali mbufu ofaananako bwebutyo. Ndowooza tuli sorted bwe tugenda maaso okubanga twogera ku kya sports side eyo. International we are sorted and entertainment we are sorted too. Abasidio omusensuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. The night shift ye show tubeerawo buli kiro netugenda maaso okubanga tugamba ebigambo ku nsonga za entertainment eziba zigenze maaso okubanga zihappeninga mu lunaku lwonna. Mbeerawo okubikusonjerera, tetuleeta mawule gawaawaza, tuleeta nga bwe gaba gabadde, tetugattamu yadde okutolamu. Kati vidiyo eno bw'otagirayikinga nga ate ogirabye paka wano mba nkwewuunya nnyo. Mubeere bulungi, Mukama abankumire, mugira mbaayo, mweraba. Thank you so much. Mwebale nnyo nnyini ddala.